baba wezo okukyusa constitution ezo tetwalitegedde Musakot apartments. Musakot. Singa sekikubo bali tebamumyezize. Mutogikwatako abakabe naremba wa milioni 2 buli muntu. Ate Museveni ate okusigalawo ekifaananyi nti yabawadde mutemwewa mwe bani abeewa kati kolona lwe baatujjako eza kyoga muzaali miliyoni yaga ate abe naremu n'abawaana nabaga mugana 2 muteekeko mu nsawo ne gali 2 mugazi eyo. Mu Buganda 26% abanyankole bawangalira mu Buganda. Nze kino mbadde sikiraba nkomulamu bwange nti emmotoka mamba ez'olutalo bazivuga ne baziyingiza mu polling station ne ziparkinga awo ezaali Kawempe mu emmotoka oba 2 oba 3. Kati ekyo ne wooleeta ennongoosereza mu by'okulonda ekyo kifo Dr. Besigye yali abikoowa obanga muntu mulwadde obanga wa mutima n'omuwaako panado buli sente of course esasula member wa parliament eriko ekizibu kubanga value abantu gye bajja mubaka wa parliament bwe bagigeraageranya ne kye bamusasula balaba bamuweredde bwereere abamu ne parliament abeerayo abala ne bwajja talina kyagattako kati Bannayuganda singa be baali ngo basimbawo basasule singa funa tuwali afunza. In fact kati banga abakukuta banatera okweta constituency endala obanga nkaaga oba 30 nti opposition we banaatuwangula ne babeeranga abantu beeyongedde obungi tokutulamu ewaffe gye tuwangula ne babeeranga teriiyo bantu ng'ogenda kukiikirira nsiko nga bakuwa Eriyo Jeno omuwuliriza wange agambye nti Peter Wakajagara in whose system where that we don't have a responsibility on an election wacha Dutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero webale wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza kubeera ng'otuwuliriza ng'oli ku Radio Simba obudde buno sawa ziri mu dakiika 2 eziyiseeko ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa April nkuba etonyamu abasobola okulima abalina gye balima nga musobola ogikozesa mugikozese ng'obudde bukyali. Nina Ibrahim Semujunganda, Richard Baguma jatusanga Semujumubaka w'abantu b'ekira mu lukiiko lw'eggwanga. Semujubuuza abantu awuliza Radio Simba basebo ne banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza manyala ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Semujunja njagala kutandika naawe butereevu akulira oludda oluvuganya mu parliament Joel Ssenyonyi mulaba wano ku Twitter handle ye agamba nti breaking we have learned that there is money which is surreptitiously exchanging hands in parliament. Information reaching us is that they are giving each NRMMP and a few opposition MPs 100 million shillings each as appreciation for the coffee bill that was passed and also in readiness for the UPDF Act that is due to come. Era nga alajana muwulirizaako ku ddoboozi lyaweereza Dick Nvule ng'agamba nti mmwe abali mu opposition bajja kubaanika abanaaba bafunye semuju ababaka babasasulira ki zino babatemera zaaki parliament kizibu sente ze batadde ku akaunti ya muntu kumanya basasudde mmeka bawaddaani okujjako ng'ofunyeewo ekisa n'akubuulira n'ensonga naye ebbanga limaze mu palamenti NRM bakafunamu ssente twatandikira actually nga sina nakuyingira palamenti nga nkyali munamuli wa palamenti baweza okukyusa constitution ezo tetwalitegedde Musakot apartments. Musakot. Singa sekikubo bali tebamumyezize. Naye yajja n'atubuulira nali nkyakola ku monite ebiseera ebyo. N'atugamba nti abayi mwanguwe abantu basimbye online bafuna ssente ku Musakot. Mpaka anebo ne beegana nti tebenago bawadde mpaka otafiire bwe yavaayo. Tafe n'aganze nafunye zange nazinywedde bunywe. Nafunye a few friends tugenda ntuzinywa.
mutogikwatako eyo nali era nzijukira ndooza gwali mulundi ogwo I think yali mwesigwa lulutana lwe yabuuza what is 5 million shillings kuyinga alaba katono mutogikwatako abakabe nalemba wa miliyoni 2 buli muntu ne bazibawanga mu installment endala bazifunidde bwe bajja endala bazifunidde kati kizibu okumanya babawadde kugira nga ofunyeyo mubaka kati gwe ayinza okuva ataafunye gwe bamye yayinza obbawulira naye kati nebisigadde bibeera awo temulinayo obujulizi omuyinza kufuna naye nga si kipya mu matu gaffe ekyo palamenti kibaddewo ebbanga lyonna kyeneewuunya okugamba nti mulimu n'aboposition webawadde lead of opposition maybe anaatuyambako bw'aba alinako ekyategere kyetonategeera n'atubuulira be baani naye nga zebatuwa officially nga zebatuwa ezogenda okwebuuza ku yali age limit ezo bazitera ku account era kyensonga lwaki twazizaayo ezo nyangu okumanya ne batuwa endala eza covid yes ne batuwa eza marriage and divorce ezo zaali nyangu okuzaayo naye bwebati bazitadde ku account ya muntu ezo kugira nga ofunye wakisa n'akubuulira naffe tuba tuwulira mpulire Samuju nina Mukasa Joseph ali ku X ye ade yankedde ye nade sinagirabanga nyingira ne Mukasa Joseph agamba nti Peter I actually don't have a problem with a member of parliament picking up this money because if they don't no one is going to account. You're better off picking it up and stand at a rostrum and tell your people I've picked up 100 million. I'm going to give it to 10 women groups or 10 border stages or 10 and be clear about it. Let's not shy away from a loot. After all, even if you don't pick it up, they are going to loot us. Secondly, the members of parliament from the opposition have also benefited from this loot variously. There's been negotiations with Mr. Museveni to increase members of parliament's rewards by playing with mileage and fuel compensation every 2 years or so in parliament. Any member of parliament that you have won't tell you this, but usually that adjustment will give them a booty of about 100 to 140 million. So what do you say? Nano sente za nga bwe nzikumenyedde nze bwe batuweza covid nagano ziza ebazi tujja kulwa mpaka kubanga baba bazikuwadde nga ku account oziina zowulira obuwulizi toyina kuwozitandikira nti kakatuli abenaremu n'ababe bennyini abamu bazibama. So what do you do ng'okiwulidde nti bagabira wano bagabira wali? It's very difficult. Singa bazireeta ku account ne baziteekako ezo omuntu oba olina okusalawo naye naye tubaddeyo si byangu nze manyi bulungi togikwatako kuba ezo baziteeka ku buli akawunti ya mubaka wa parliament naye bwe tuba tukozizaayo nali chief opposition whip twali 61 abazizaayo tetwawera 20 kuga si byangu naye nga twatuuza ne press conference tugamba nti bane buli omu ateeka okuzaayo sente zino twamaliriza nga bannaffe abamu tebazizizaayo ate nga tojja genda kulwanagana nabo ojjukira nyekooti embaale nebakwatamu bizibu kubanga olaba olize baleese ku akawunti ng'ensi yonna ezitegedde agano zizaayo kaka ate n'omuganda ndowooza tuwulira nti mwazifunye mu kyama ezo zibeera very difficult naye no kyagamba ekya fuel palamenti esasula ababaka ba palamenti buli mubaka bamuwa sente ezo kusinziira ku lugendo gy'ava ewaabwe sente ezo bazisasula nga bazigabanyamu mayiro z'otambula okutuuka ewammwe ne liita y'amafuta ekizibu ekibeera olwedde memba wa parliament nabamuwa sente ennyingi naye fomera gye baateekawo you cannot fault someone ku fomera amafuta bwe gambuka baba balina gy'adjustinga kubanga ye fomula gye baateekawo kakati olumu bagenda okugyadjustinga nga financial assistance nga sente ziriwo tezimala kusasula ne zifuuka areas nga wola kuba
mubaba oyingira parliament wagandi bajja kusasula nga sente fe abava wano mu sente of course tufuna ntono and understandably kuba gova ku yes nze nali ngenzeeko Arua nenywa full tanka netantuusa Arua nga nyina okwongeramu okutuuka kati n'okudda twabanga ne Fungaro Hassan Caps ng'ava Obongi nga Arua ayitawo bw'aba agenda ekyali kigendererwa nti omubaka wa parliament alina okudda mu constituency emirundi at least 2 buli mwezi ekyebuuzibwa abantu bagendayo mulimu abagenda n'agisusa namu 2 nyinamu n'abaka parliament nemanyi abalinnya baasi ng'emmotoka bazireka mu constituency yes you may not know that ng'alinnya baasi n'ava wano n'agenda e Kabale mmotoka nemulona ku baasi n'agenda kuba ogenda e Kabale nawe oyinza okunywa full tanka neggwako n'oyongeramu n'amalala abo mwebali parliament esasula mileage nti omubaka agenda kudda mu constituency yeebuuze ku bantu ajja akola ebintu amanyi mulimu abatagende mulimu abagendayo n'abalala bagendayo ku bintu bitono agenze kuziika agenze nga tagenze na ku mirimu gya parliament ekyo najja ababaka bajeewa nti najjo gyafuuka mirimu gyabwe sente ezo zaawukana abalina constituency ziri national nga abasirikale mwene bavubuka be basinga okufuna ennyingi kubanga bo bagaa nti ate kwogenda oli wabeera katugambe youth MP national kikirowoozebwa nti bamubalira okuva e Kabongo okutuuka Ensolo nti era oyo bamuwa nnyingi okusinga ezo zigabibwa so beginning ya parliament muyinza okutandika nga amafuta gali kutugambe 4,000 newayitawo emyezi 2 negagenda ku 7 kati kali kyekyo ni parliament gyekozesa buli sente of course esasula member wa parliament eriko ekizibu kubanga value abantu gye bajja mubaka wa parliament bwe bagigeraageranya ne kye bamusasula balaba bamuweredde bwereere abamu ne parliament tabeerayo abala nibwajja talina kyagattako kati Bannayuganda singa be baali ngo basimbawo basasule singa funa tiwali afuna musaala singa tiwali afuna musaala kubanga maybe the world over MPs tebalinawo ngeri bantu gye baba judging kuloba bakola bate bakola the world over nze nga nkola mu monitor twalinangako stories zoteekwa okudeliveringa buli mwezi era nga bakuwa emyezi 3 wegigaana ne bakudemotinga wegigaana ne bakujja ku payroll nobeerako nga freelance yes nga omanyi nti kino kyenteekwa okudeliveringa deliverables za parliament eziriiyo oli asobola okulayira ne mutaddamu mulalo mukadaaga yabuuza omubaka nga yinga namugane who is that one nga naye tamumanya alaba mupya nga ye olwalayira n'abula n'agenda ku bizinensi ze so kati ene amount omuntu gyawa member wa parliament but Samuju, I think Mutebi kyabadde akoonako kimu is that because rationale bweba weeri nga mileage abaliddwa nti buli kilomita bweziti ofuna sente bweziti against a liter lwaki kyetaagisa every after so often okumala okunegotiatinga ne president parliament weba mmere ne mmere bagamba nti tujja kuba wange emmere ey'okulya Museveni alina okumala ogiteekako omukono because first of all muteeka erya budget ya parliament ne judiciary bwe zibeera bazikoze president bamugamba okuteekako comments naye obuyinza yabutwakyo obula omwaka oguwedde ne budget yennyini yagizza n'agamba mu restoring priorities zange nga bwe zaabadde eriye geno naye nga kabeere Kenya abaka ba parliament baali beewadde sente oli bw'aba alitayari avudde mu parliament nga bazaali 2.5 billion Uhuru Kenyatta n'agaano zisayininga kubanga sente zonna mu Uganda parliament bw'emala oziyisa president ateekwa okusa omukono ku the appropriation bill nefuuka etteeka yes kati eza parliament era omusango ogwatusingako lumu mu kooti zaali ziteekwa kuleetebwa gavumenti si mwe ba MPs kutuula ne mwetemera ne mwewa nga because constitution article 92 parliament ekkirizibwa kuleeta na kuyisa kiteeso
that has that imposes a charge on consolidated fund temukizibwa kuyisa kiteeso kyonna kijja ssente ku akaunti ya Uganda kankiteeke mu lulimi olwangu ekiteeso ekyo kiteekwa kuleetebwa gavumenti era wezagundi wezatufuukira ekizibu eza covid naye nga issue yali nti gavumenti yaleeta motion nanti kati nze mbadde mmanyi zino mubeera mwazifuna nga mumaze okwapropriatinga nga ziri ku budget ya parliament. No, kati muyingira mu mwaka nga gutandika nga sente eza budget mweziri ze bagenda basasula okusinziira amafuta nga bagagula ebiseera ebyo because mileage is one of the allowances wa member parliament munendala muyinza okulingira amafuta gali ku 10,000 nga bwe nkugambye ne wayitawo emyezi 2-3 negalinnya kati ezo budget ziba tezaalimu ezo ate Museveni ate okusigalawo ekifaananyi nti yabawadde mutemwewa mwe baani abeewa kati kolona lwe baatujjako eza kyogamu zaali miliyoni yaga ate abenaalemu n'abawaana nabaga mugana abiri muteekeko mu nsawo ne gali abiri mugazeeyo naye nga ku press conference yali mukambwe nnyo ng'agamba abaka mwewa mutya miliyoni 2 ng'eggwanga lirina ebizibu n'abimenyaawo bw'amala obimenya n'ayitako ababe n'abatwala mu kyama nabaga nti wamma temufaayo mukwate zinana muzeeyo abiri gali gembadde nyombera publicale naye kabuli omuddeyoko n'akantu so kati so parliament kyekizibu ekyo ekyajjawo nti muwulira nammwe nti bane bali eri bafuna olumu ne so kati ekyo kibaddewo historically nga sinayingira parliament ngambi the very first story yali ya Mosakot tetwayitegere mpaka Sekikubo ng'avuddeyo ezizzeeko nze mbadde ezimu zitegera nga wamawulire ne bwe baba tebafunyeyoko akaayanye olumu oyinza obutamanya mpaka lwebazigaba ne ziggwa. Ampuliriza Lutindo Samuju eyo teyabadde yakubeera nsonga yange esinga bukulu naye olwaleero Norbert Mao ategeezezza abamawulire nti aleeta enkyukakyuka eziteekateeka ebyokulonda n'atugaa nti abaateekateeka ssemateeka baamuteekateeka with instructions that buli luvannyuma lwa myaka 10 katugeze ku bya affirmative action etteeka oddayo n'otunulamu ekyagwanira tukyetaaga abajaasi mu parliament tukyetaaga abakyala mu parliament tukyabeetaaga mu rational mwe bajjira nagaa n'okureviewinga ebirala ekirala kyeyakonyeeko yagambye nti mu amendment eyajjawo emyaka 75 yes. Ate yali mu kuyisa yali eyisizza ne restoration ya term limit nti naye bwe mwagenda mu kooti embaale kooti n'ebisuula ate mu kasero kati ngaga nti he doesn't even see a challenge with restoring the term limits naye ekisinga obukulu nti mawaaga nti essaawa etuuse tuleete amateeka agakyusakyusa mu ssemateeka mu mateeka g'ebyokulonda that it is time era ng'aga nti ye bw'amala okireeta ewammwe n'omulala asobola okutoolako n'ayongeramu it's over to you. Mukwano gwange Mathias Mpuuga Nsamba naye yayina namutaayika w'ebirowoozo ebigaa nti bino njagala bikyukemu njagala byeyongereko mujjukira Munyonyo ng'aga nti twanditeeseteese bukyali nnyo that is about a year and a half ago ne kitatambula. Dr. Besigye omulundi ogwo ng'abaga nti bino byonna bye mwonoona nabyo obudde waaliwo Peter Walubiri waliwo ndooza ne Dano Wandera Ogalo naga nti bano baakola an elaborate document tinaye gye baakola bagisuula mu kasero teyina gwe yayamba kati ngaaga nti we've been through that. Nalaba ne Mwami Kyagulanyi very recently ndooza lwe yabadde ku TV ngaaga nti etteeka lyokka lye twetaaga okukyukamu mu gw'ebyokulonda lya ani alonda referee era ani akola ki alangirira that's only the only thing kati mawa aleeta etteeka ate lijja wamwe mu parliament. Semuju okusooka Peter ebintu ebikwatagana n'ennongosereza mu byokulonda n'abasinga
gamba tetukkiriziganyanga kutuula awo okujjako noza omundi gumu lwe waaliwo aba civil society ne political parties mu kiseera kya Bishop Zack Niringiri, the Citizen Compact. Yes. Kwolwo lwe waaliwoko abantu okutuula ewamu ne balowooza ku bintu ebyetaagisa okukyusa. Olunaku lw'eggulo twabadde ne National Bureau of Statistics nga tulina semina nabo entebe eyo. Karamoja kati erina districts 9 n'abantu population miliyoni 1.5 eba ebulawo katono okubeera 1.5. Puliza Peter bulungi. Karamoja region erina district 9. Yes, ziweze 9 ne population 1.5 tugite 1.5 tugira rounding off. Kiba kitegeeza nti about abantu 12,000 mu buli district. Eina eso ziri mukaga ziri mwende. Eina ababaka ba parliament 26 26 MPs. Wakiso duli batugamba okubala kuli kuno tubana kutuwa kwa districts ngeina abantu 3.5 million. Wakiso n'abaka ba parliament 9. Ompulira bulungi. Bali 26 bakiikirira abantu miliyoni 1.5. Wakiso tuli 9 tukiikirira abantu miliyoni 3.5. Kati ezo ze figures za National Bureau of Statistics twidolwayo batandise okubala abamasomero mu Kampala. Ayo bana tuwafige kwa mbadde nsomero nziremu okusoma ripooti yaabwe. Kati reforms tezitegeeza just waliwo okubeera akalulu nani akateeseteese. Karamoja tevangayo MP opposition n'omu. Era okunoonya akalulu kizibu nze bulwengenze Karamoja mubeera n'aba security RDC DPC government wete weefugayo. Mu bitundu ebimu ebyo Karamoja owulira mbuba leaders be batuula ne basalawo ani anabeera MP ne bagamba kati gwe vaayo kati gwe genda. Aba iki omanyonzi jukiza mu Northern Uganda bwe waliyo olutalo olwakkonyi natuula ne Reagan Okumu ne Garuga Musinguzi nga batudde wano Kampala Road bayitangawo ku Sitebba nga Reagan akutte essimu alistinga ani agenda okubeera chairman LC3 ani agenda okubeera kansala ani agenda ku district nga 3 ng'okumu Reagan aziditaminingira Kampala mu bbaala and akalulu bwe kaggwa ne mubuuza Reagan did you nagamba 100%. The way I listed it with Garuga is the way it returned. Kati naawe ogamba nti n'abe Karamoja ngenzeke Karamoja emirundi giwera naye zirina kuba conditions kuba ziri zaali conditions za lutalo. Karamoja naye era embeera yasigalayo bwetu twagenda Amudaati era Kapiripiriti naye nga memba wa parliament basooka kumukkiriza okutambula mu constituency RDC ne DPC kati fe abaali bagenza bawerekera ne batugatirako ne patrol tulyoka tuyingira okusensera okusinkana abantu. But the point is obadde ogamba ba iki ba iki we babaweera constituency baali abantu 15,000. Museveni n'agamba nti abawadde constituency yet nga bali unique nti bajja kuggwawo. Obuuza be Karamoja baga nti aba iki beba Karamoja banansangwawo ababeera ku Mountain Moroto babala bali ku Mountain yani nti naye n'olulimi lweboogera n'abakaramoja tebaluwulira bajja kuggwawo nti kati okubakuuma president yabawa constituency abantu 15,000 nga MP akiikirira abantu kuba bw'ogenda bw'osoma ripooti ya National Bureau of Statistics abantu abali wansi w'emyaka 17 be basinga obungi mu Uganda
Kyo kitegeeza nti 15 ndowooza balinako abalonzi nga 108 kati Bukasanze ku St James wenoonya tuliwo abalonzi 15,600 constituency namba ekoramu. Yes, nyina ebyalo 54 Bukasa tuliwo abalonzi 15,600 n'amataba atuddako 8 wakati buje Kasokoso Kigande womulio Kasamvera 8 kati constituency erimu abantu bameka. Constituency mu kalulu akabedi yalimu abalonzi 18 luli bali 19 ne ku luno namba zikendeera kati ekyo yogera 5 years ago. Abantu mu Uganda census eri wakati weri nenda abantu beyongeddeko milioni 11. Kati ewafu tuyinza okuba tuli mitwalo nga 67 egy'abantu. Disitulikiti ya Tororo kati erimu ababaka ba palamenti oba 6 oba 9 n'erina abantu 300. Yes, abantu 300 bakiikirirwa abantu 6 balina kuba 9 nga yenkanankana ne Wakiso ey'abantu 3.5 million. So ennongoseza mu by'okulonda ziteekwa okutunuulira ebintu bingi. Twali awo mu budget committee Dr. Bayiga n'atuleetera figure ekiseera kyali tetuziina nga emiruka kati government program gye bayita ya parish development model million 10 per parish nga Eastern Uganda esinza Buganda emiruka emingi namba siziinayo naye katugambe nno baba waliwo emiruka 1000 ng'eri eriyo nga 1,500 naye nga wanate wasinga abantu kati ng'omuluka gubeera determined on area oba ku population. Teguli determined by population, it's just geographical. So kati okulongoosa ebyokulonda mu Uganda mulimu ebintu bingi ebyokulongoosa. Boundaries, electoral boundaries bazikola batya? Bani bw'oteekawo formula n'oga nti tugenda buli mubaka wa palamenti ajja kukiikirira abantu 5,000. Oyinza okusanga palamenti eyo ng'ekendeddeko ettundutundu nga ku bantu mufo ky'abantu 529 ng'olina nga 3. Naye kati nkugambye kala ng'otaddewo formula ng'eri blind. Yes. Kubanga teriyo omuntu akiikirira bisubi na miti. Tuyinza kugamba ekitundu ekyo kinene nnyo bakiwe MP. Because Karamoja mulimu eri azogena nga temuli muntu nga tomulaba. Oba n'osanga oli ng'alina ekiraalo wano n'oddako okusanga omulala ng'alina Teete. Katonza ganti wakati awo wagazi nnyo nawo tutekewo MP kubanga ne kati Museveni atandika nali njogera n'aba Stedman and Associates luli nga bakyakola research ku radio kati nga balina radio embaga nti eno radio broadcasting nga wanene nnyo kati advertise omu bwe yajja n'atunulako naga nti nti most of this signal is lost in the game park. So who do I advertise cooking oil and soap to in the game park? Atagenda mugula. So ngajolaze wala tekina nnyo makulu. Because marketing eri wano ewali abantu. Kati oli kugandi agenze wala. Kati nawo oga nti eyo area eyinza okubeera ng'ey'ebudongo ba temuli mu bantu. Ne bajja ngandi ebitundu binene mu bisaleesalemu. Eriyo hard to reach ng'ekalangala bayinza okuba batono naye nga bali unique. Mulimu factors mulimu oba communication n'ebirala naye kyamba nekifuuka nga tekikyali ekyo. Gwe Museveni waayita n'agamba ba Ikimba wadde constituency kati bw'onoonyeza ba Fox Odoi osanga constituency nga bagiyita West Budama North East South because yabeeranga Budama nga bagisezemu mu constituency nga 5 nga balina okubunoonyeza bye banaabuyita kati Tororo abantu 300 ne ba MPs 9 Wakisa abantu 3 abo balina disagreement wakati wa bano batango Odoi ne ba for me it is not my business. It was tribal disagreements ezali zitaddewo tension enene nnyo wakati w'abajja Padola n'aba tuze mu by'ekibaali president byajjako chairman wa LC5 sekitoleko nti mu Kiga ate ekitundu kyakiikirira kya Bunyoro kati wano mu Buganda mbadde ntunuulira statistics mu Buganda 26% abanyankole bawangalira mu Buganda
ompulira 26% y'abanyankole bawangalira mu Buganda. Ezo ripooti eziri mu abantu olumu ripooti ya National Bureau of Statistics eya population census tebagisoma okugimala, erimu ebintu bingi. Ewaabwe mu Ankole waliyo ebitundu 6 ku buli 100 by'abanyankole. Abaganda ebitundu 93 bawangalira mu Buganda. Bo tebatambula. Naye abanyankole abawangalira mu Ankole bali ebitundu 6 ku buli 100. Ono tulinawo ku 26%. Era kyovola ne ba MP eri 14 etambula. Kiri reflected ne mu representation mu parliament. Obasanga nga waliwo ebitundu nga Baganda wa Museveni gye beesimba Semba bule ne walala nawa kubanga population weeri. So okureforminga ebyokulonda, okuzaawo term limit, ani analonda akakiiko ka Electoral Commission kanaabeerako baani, abakozi ba gavumenti, enkozesa ya ssente ya gavumenti, ebyo byonna bikulu byetaaga kubigatta n'ebijja omulundi gumu. Ekyenzikiziganya ne Mao. Unfortunately, member wa parliament buli kintu ekikwatagana okuleeta ekiteeso bwe kibeera nga kigenda kuleetawo ssente, okujja ssente mu ggwanika lya gavumenti, MP takkirizibwa. Okufuna certificate of no financial implications. Okujjako nga nti no teyinayo ssente, katugambe nga toyinza nti kati Ssemujju tasobola agenda mu parliament newaaba nga Muteesa ayitiridde n'agamba nti ekira tulina division 3 katuzifuule 5 kubanga 5 kitegeeza genda kujja n'abakozi ne budget naki. Ate okkirizibwa okujja n'oleeta ekiteeso ekisalako nonga ndi azino kati okutaasa gavumenti ekizibu ekibeera mu constitutional amendments. Ekyokubiri, bwe twali Embaale kooti yagamba nti oli bw'aleeta constitutional amendment bill tuyinza kugireeta n'omala prosesi yayo ey'okugikyusa naawe oleeta ekiteeso mpanvuko, era kyekyagobya term limit. Siteeramu wali ku mmeeza. Si byakujja ng'ojja Obama n'oyingizaamu, oteeka okuddayo because buli bill ebeerako n'objective. Bwe baba bazze kukyusa mu constitution objective nga bali stated oba za byabulamu, toyongeramu byanfuna. Okubanga in effect oba oli mu kwamendinga ebitundu ebikulu mu bill y'omuntu gy'aleese. Kati muba mulina okukkiriziganya naye ebyo ne mubyongeramu ne mu ntandiko ne wali objective za bill nti eno bill egenda kutunuulira ebyokulonda, etunuulira ebyo bwe bityo. Bwe biba tibiriimu muno. But I think there Ssemujju obeera okkiriziganya ne Mao yaga nti nze nkireeta alina by'ayagala okwongeramu kati kiri ku mmeeza. Kitegeeza nti process y'okwongeramu yeefuuka elaborate naye nga yo weeri. Okuggyako nga Mao akkiriza almost ne mu amending okuva ku long title na biki mulimu byotakkirizibwa okusonsekamu. Naye kati byobufuzi ogamba nti buli kimu kye mwagala mukireete era nonga nti kyabalemye okuleeta naye mumanyi bulungi ne baali kireese tewaddeewo olumu ekisonsekamu kubanga biiru eya gavumenti eyita mu cabinet ne bagenda ne bagiteeka ne mu gazeti nga tenayingira parliament. Okugikyusa kwayo tekuyinza kubeera kwangu ne mugikyusa. In fact njugyako biiru gye bayitako mu parliament abaka baga nti ebadde mutilated yonna bagiwithdraw nga bagidde mu buto. Era somehow ola ne UPDF gye baatwala tebannadda. Bali omusi atugambye ajja naye obudde bwe batwalidde wali ku speed kwe bali bagireetera kwolwo baali bagiyisanga bagiwadde ennaku 2 bajje bagidduse ne beesanga nga okugiteekateeka kwayo tekugenda kubeera kwangu. Kibatwalidde obudde kakati gwetebeeza nga oli muntu kinoomu. So parliament ey'omwenda ndowooza yali commissioner kati ali mu Electoral Commission yali Tashobya nga yakulira Stephen Tashobya nga yakulira akakiiko ka parliament ak'ebyamateeka. Omwo mwe mwajjira ebirowoozo ebyali bikuŋŋaanyiziddwa political parties zonna ne civil society ebyali Bishop Zack Niringiye. Bwe byatuuka ne bagaa nti obudde tebubimala tubirinde parliament ey'e10. Parliament ey'e10 bwe yatuuka ne baleetayo ennongoosereza za Lusuluuju omwali nti tukyuse erinnya Electoral Commission tugiyite naawe Independent Electoral Commission ne bateekamu ne age limit.
kati okuva olwo twanakubeerawo kukyusa mateeka n'ebimu ebiri administrative okutuuka olunaku lwaleero naye ngaebirimu ebikulu kugamba amateeka ne bogatisa kuba Kenya bakikolako Peter ne bakolako electoral commission nga ebibiina byonna biri represented ne wano kyali kibaddewo okujuka ebiseera Kitariko yali wa DP nga mulimu asajja aba UPC abavanga engulu eyo naye era results zibeera ntono kubanga structure ya state nzibu chairman wa electoral commission oba commissioner nze twali mu obuyinza buli wa secretary naye nyini mubutuka mbi okulonda batakyabwina budda wa registrar returning officer ne abaana bali wansi ku ba presiding officers n'abalala twali mu kawulu ka Mwiru by election yemu naye nga abatubba naye waggulu tobalabako twaddukanga kubanoonya kubaga ndi bannaye abo bakalangwa nga ajja ku polling station n'ayoola abaana n'abakuba mu mmotoka n'abatwala ku poliisi n'abasiba kati ekyabadde kawempe ekyo electoral commission yafuuse nga kisiikirize nga nze kino mbadde sikiraba nkomulamu bwange nti emmotoka mamba ez'olutalo bazivuga ne baziyingiza mu polling station ne zipaakinga awo ezaali kawempe mu bugo emmotoka oba bbiri oba ssatu kati ekyo ne wooleeta ennongoosereza mu byokulonda ekyo kifuba Dr. Besigye yali abikoowa obanga muntu mulwadde obanga wa mutima n'omuwaako panado panado tegenda kujjawo the structural problem ey'omutima esobola muwamu katono ate nga tanakufuuka kubeera mbi kati electoral reforms zituuka ne zifuuka ku ekyo mulimu ebintu lumu Dr. Bayega yaleeta etteeka erya transitional bill ng'agamba nti mu Uganda tetufunangako pulezidenti omukwasa pulezidenti mulala nakunyuza ekyali eggana n'aleeta ebbago ng'agamba nti lirambike tutya process etambula etya kagwa ne wanga nti Ssemujju awangudde n'afuuka pulezidenti elect nga mu America bwe guli batandika okugamba nti kati ku bintu bya security brief national security bamuwaako brief ku byenfuna na biki niko okwetegekera okutambuza eggwanga tagenda ddigwamu bugwe eggana jukirano lumu nali nkugamba Peter government J. Rawlings bwavaako yawagira deputy president we ne bamuwangula kati abaali mu gavumenti bonna nga tebawangayo obuyinza yadde okulaba obuyinza babuwaayo butya minisita omu yanyumiza yali wa wax nkwano gwa John Nasaasira nanga kino sikirabangako enkeera abasajja bajja bakonkona ofiisi supiidi fuluma tetwalina handover ebiseera ebyo Msiza yali kyakozesa check twana kutandika electronic transfers naye kati tebeeza ebiseera bya electronic transfers za ssente bayinza oziwayalinga ku ate banaziwayalinga batya nga tebalina authorization because kati wali okubeerawo ani akwasa aniddi amukwasa ki ne banka zonna capturing details eggana kwekola nabo bakola transitional act ne bafuna ne director of transition ebiseera ebyo mutandiko bafuna na mudaaki n'ababuulira gavumenti bwegiwangudde ekyuka etya ka Dr. Bayega yaleetako etteeka eryabe n'alemu ne baligaana nga tebalaba nti eyinza okukyuka nga balabanga nti kati Museveni aveeko kyetutegeeza ampuliriza nkomawo bwe nkomawo okuva mu mirango ebimu ku Ssemujju byakoonako two things. One, Ssemujju ddyo tteeka oyina obuzibu mu kuleeta ennongoosereza mu mateeka gonna ag'ebyokulonda ne ssemateeka obudde buno especially ekyobudde ekyo kimu. Ekyokubiri, Adolf Mwesigye mmanyi nti kati clerk mu parliament naye bwe yali minisita wa local government enfunda eziwerako namusinkanako kiri kyobadde ogamba ekya constituencies size yazo naki omulundi ogwo lwe nasinkana Adolf baali bamwakuzinga nga minisita ntoza yali wa local government if I'm not wrong nga bamwakuzinga nti wakati wa Mubende ne Fort Portal buli katawuni akaaliwo town council either yakafuula town council oba town board oba municipality
for his minister wa masanyalaze Kaseke okusinzi Saida Bumba gake nga okusinzira ku his selfish interest nebe nagenda okwogera naye nti no Peter, a lot of people are naive. Namenyera emuje yamenyera waliwo ne wasegona ne Machindi Esabagabo naga nti actually in his original concept ezo constituency yayina clearance okuva eri government zaawulwemu nti naye ababaka abaali bazikiikirira ate bo bennyini be bakitegekuli naga nti abakkiriza twatambula nkomawo. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira nina Ibrahim Semujunganda. Evans Walusimbi aŋŋambye nti Richard Baguma abadde ava mu Nnyonyo bife mu Nnyonyo president bw'aba gy'ali bitegeerekeka. Semuju tutandikire nekiri ekya Adolf agamba nti kiri kyobadde mu rational gy'onnyonnyola omulundi guli Adolf gwe nasinkana nga ndoza yali minister wa local government omulundi ogwo nga creating municipalities, town boards nachi yenga agamba nti actually wano mwe ng'ababaka n'abakulembeze because bangamba mukwano gwange Matia Lwanga Bwanika nti Matia yali very opposed ku biki ebyalinga yaga nti nedda twawule tukole city mu kifo ky'okugenda mbino create municipality here create this nedda wakiso gifuule city eri separate kati omulundi ogwo nga Adolf nti wakiso was while mwabasinga mwali mulabeno yali ekyayina bayitayo na ene waba Medi Namasumbi waba Bukenya eringa kyalo ddala ngaga nti you can't make it a city n'ogenda mpaka Masulita kyenkana kuba baali bawula na Masulita nti ogifuule city okutuuka eyo ngaga nti conceptualization yagaana kati kiricho nnyonnyola ekyaba Ike maybe they were more strategic than mwe. Okusoka nagambye nga ntandika wano nti aba Yobos bali mu kibuga n'omwaffe bali mu kubala masomero head count sobola okusomero batandise benda monita batandise walwaleero wane waffe tugenda olumu ebintu ebimu ne tubigaana ne tubizza ku byobufuzi n'olumu ne tugendera ku abantu ekibanyumira kye baagala okuwulira ne bimala olumu ne tubifunamu obuzibu era abekira bategeeza tebajja okuwala abantu ne mugoba ababala abantu ne mubanga abasooka okugaana population census yeti nga bagenda ku formula ey'okugaba ssente mu local government esinziira ku ekyo kazibeere mu masomero bwe baba bagaba ssente capitation basinziira abayizi boyina because it is money per student per head tuweza kujja kubaba kujja ngwena bampewo noga nti Yobos temujja please abantu bakizi babale kinati andise nakyo Karamoja million mu n'ekitundu y'abantu ekiikirwa abaka ba parliament 26 Wakiso million 3 n'ekitundu ez'abantu abaka ba parliament 9 butuka mu parliament buli mubaka yenkana ne munne buli omwaka bakalulukamu vako kino nti Basemuju banoonya mirimu ebintu buli kimu twali mu mwanyi akawulu kabeera buli omu kamu kati bo bali bannaffe bakuŋŋanya obululu obungi ne Museveni n'afuna obululu obungi okulonda tuba tutandise tukutiltinze nga n'okulonda tekunabaawo kubanga mwejjeeko kyovula banze sikiriza nnyo mu ku dividing eggwanga mu district obutono niwe kiba kikiriwo sina buzibu nga nabekira agenda twagala district naffe Professor Samuel Rubaraza Karugire je yayitanga gerrymandering yes bituli chuka government ya Museveni ngegenze ntuddamu ne tukola district nga zina ko kyezigoberera natera nnyo gamba bakatuliki nawaga father lewo bagenda yampita weyogerere nakugamba wano okufuuka parish ne bagamba ekamulyawo waloga gati banafuna bisanyi ninga ndaba ine kiliziya nene bagizimbye amaanyi ne bagandi akati mwesimye waliwo okufomera egobererwa gobimanyi kyali saba Kristo ekungu
eggwanga libayita nga terina formula ani afuuka district ani afuuka ki kati kino kyobuuziza kigwamu oyo kategori wati waliwo formula egoberere lwaki oyagala ewogi bagigoberere Otafiire yalwanyisa nnyo Bushenyi ogikujulamu n'amaani bagitematemamu Wakiso era ndowooza Greater Bushenyi yenkana ne Wakiso ababaka eyinza nakuba etusinga kati kuba yaba disitulikiti bagikwetinga mu disitulikiti oba nnya erina women MPs bangi kati bagitekamu Simanya Shema ani nyingi kati mitoma okuba esinga Wakiso ababaka ba parliament kuba utandika ku women MPs Wakiso waliyo omunaluyima akiikira abantu 3.5 million Kampala bagibazenga erimu abantu million 2.5 woman MP omu ne bana die 10 babiri ne woman MP 19 10 ndowooza kati awe mutandikira ku nama ndi muyingira parliament olidde nga Museveni naye ababaka bakalamoja 26 gwe Kampala ne Wakiso gyowangula nga eri y'abantu miliyoni 5 n'ekitundu mulina ababaka 18 bali abe mu kitundu balina 26 kati nze saawa zino siwakanya district mu bitundu bino ebyaffe okweyongera ebyo bijja kubeera rectified at once tokyasobola kubigaana bali ne bajja kubaka kugambye parish miliyoni 10 ze bagabira parish Buganda mulimu sente ntonoko okusinga eziri mu mambuka n'eziri mu bawitayo bugwanjuba eastern kubanga bali balina parish nyingi bagenda bakuyetinga bu district ne bagenda nga bazidividingamu wagenda kubeerawo omulimu gwa first okufuna formula nga Museveni agenze okuddamu ebintu bibeere nga okubinormalizing kati sawa zino biri abunomo kati gwoteekwa okusalawo nti nze sijja kubibeeramu it is to your disadvantage kuba abo bali ababirimu babifuna sente zigenda ku byalo ewaabwe nade n'omwami omu nga ali mu Wobos nga ngamba mu Buganda wano n'okubala abantu kwennyini ffe twasooka basemujja bali ku opposition ne tukuvumirira nnyo nanga naye buli we muvumirira official activity ey'okubala abantu bwe munaatuuka mu budget process lwe mujja okumanya nti maybe mwagwamuko ekibalo kati Wakiso ekyagigano gisazaamu Kasule ne Senninde balina ensonga nga za buntu Senninde ebiseera ebyo ng'amanyi ti district ennene yekka yagisobola kakati nga bagisalamu anafuwa ne bayo omulala alina obusobozi ndoza Nabire yatugamba ndi mu Kampala district okuba obukubi ebifaananyi bibunya wetaga miliyoni nga zisuka 5 just bifaananyi byokka okubibunya Kampala kati omuntu omupya ajja okwesimbawo nga n'essatu eza nomination ziba za kusonda tuyinza mugamba kwanganga district nene bwetyo so bagigaana ku ebyo yali consideration Kasule tebeerayo rational nga kati yateeka nti bwe baba baleeta constitutional amendments ebeerayo objectives nti objective number 1 number 2 number 3 number 4 mu local government mulimu formula ekira mu kulonda okuwedde bakansala baffe aba municipality baafuuka 84 kubanga bateekawo formula yali mu local government ng'egamba buli bantu 8 babeera ne kansala ku municipality oba omutwalo gumu 1200 ku district era ekira twali tulina bakansala baku district 5 ne bakubisibwamu ne bafuuka 10 kati etteeka lya local government lyakyusibwamu okendeza ku muwendo ogukiikirira abantu nalabye era Kampala bagenda kende bonna ne waffe kati ekira bayinza okusibira ku bakansala 36 oba 34 bagenda kuvayo ku 84 gye babadde ne parliament bwe yali badde ne district ngayongani mu Catholic Church muyina criteria eteekawo parish sub parish ne bino byonna twali tucreating nga byali wadde nga tebiriiko nagena wa Museveni kusaba nga mumanya nti olwaleero kira municipality wezeza abantu kakadde formula ya Uganda ziri constituency 2 naye kati ebyo tebiriiyo in fact kati banga abakukuta banatera okweta constituency endala oba nga 6 oba 30 naye ezo bagabangabe wabeereyo minister
nina minisita mukwano gwange alina gye yali yeesunga wano mu Kampala nga nti eyo bagenda gikutulamu naye ate lwe yasembayo okujja nga nti why nti argument eri mu cabinet ega nti eyo bwe mulina gikutulamu era muba mugabidde bali constituency kati liya eyebeereta nga ye consideration nti opposition we banaatuwangula ne we babeera nga abantu beeyongedde obungi tokutulamu ewaffe gye tuwangula ne babeera nga teriiyo bantu ng'ogenda kukiikirira nsiko nga bakuwa Samuju kati address kiri ekya okay wano definitely mu argument zo singa tubadde mu straight system uga nti actually bino byonna byandize ku mmeeza abantu sobale ne babitunulako obudde mulimu ebiteekwa okusalibwawo ng'ekyababaka ba palamenti abakyala ab'amagye aba groups ezo group ezo etteeka ligamba nti mu ntandikwa gyali myaka 10 nene ligamba nti every after 5 years wajja kubeerangawo review kati ekyo ne bakyetanga ebula wiiki emu kyo kyatteeka nti after 5 years wajja kubeerangayo review ne mubaamu kati kyenalabyeko ekyamawo kyeyadde agamba ekya biometric identification nti etteeka ligamba nti bagenda kukyeta bakifuula etteeka naye kenabyemu keyakolofayinze nti okujjako nga efeyirinze kuba newuli zaaliwo biometric ne kano zabasimanyi kibaagala kubanga abayindi Peter okulonda kw'abayindi olwokuba kuinvolvinga abantu olumu miliyoni obanga 5 bo system yaabwe eringanga ya banka bw'ojja sente mu banka bakuwaako ne bakubulira nezosigazaayo nze sigenda nkuyina naye bangamba abagoberera okulonda kw'e India n'ettale eri automatically done teriiko kubala bululu kulima nyo wano n'ojja kasita oteeka olonda akalulu mu electronically eri nga ttale katandika okubala ebbanga lyabwe libamala bali balya myezi 2 oba 3 nga bwe mwakumye eggulu mutandika butandisi kati bano bw'ojja n'omala okwidentifyinga omuntu ebinkumu nakye neekakasa nti yeye ne mugenda ne mukyusa declaration form kati ebya wano ebikutabulira kubanga results engineer Badru Chiggundu transmitted electronically. Engineer Badru Chiggundu, yes. Whatever people will say about him, Engineer Badru Chiggundu bwamala oku benchmarkinga India electronic and digital electro systems n'akomawo wano n'awandiika proposal ng'ayagala tukozese technology yali India omulundi ogwo. Technology oyo twafunako ekitundu twaga nti balese biometric system. Biometrics ezo zaayina okusoma ekigalo kya Ssemujju nga bw'ogenda okulonda oteekako ekigalo ng'oluteekako wali nga kidisplay nga Ibra Ssemujju egindi asula gindi ne baga nti oyo vota naye yali ayagala elaborate system ng'emalayo byonna nga n'okulonda tayagala muntu kulonda na kalamu nga ogenda wali ne bakuwa digital system n'olaba kifaananyi kuliko ekya Museveni kuliko ekya Kyagulanyi kuliko ekya Gundi gwe n'oteekawo engalo yo n'oti oyo n'abeera ng'omulonze gw'omaze n'ofuluma. Ekisooka ne bamunnyonnyola omulundi ogwo strategically tetwalina ssente. Ekyokubiri gavumenti kye yannyonnyola Engineer Chiggundu omulundi ogwo ekirala nti tetwalina assurance ya masannyalaze na digital bagita ki okusaasanya digital presence across the country nti bali aba iki boyogerako babeere nga bali assured of internet presence kunaku lw'okulonda. Badru Chiggundu era mu arguments ng'aga nti nedda nti zino system zirina backup bwenjireeta ku kyalo kasokoso nga tebalinawo internet backup eri kuno bwe bamala okulonda byonna ne biyingira mu system bwenkasitula nenkatwala to the next point nga kakapturinga nga kateeka ku national system. Kati omuntu omu ali Bungereza essaawa eno yali akola ne police yaŋŋamba nga musinkanye nti Badru Chiggundu did not understand the times he was dealing with and the government he was dealing with. In effect
yali tatuwadde chance kubeera in charge of an election. Kubanga bw'okola system ng'eyo esawunizi ng'eya India Honorable Zinane yagyeŋŋamba etagenda kubeeramu manyotale nga mugenda okuva kawulu zigenda okubeera saawa nnyo ez'ekiro ng'ebivudde mu kawulu bimanyikiddwa wonna kakati bano banaakakwatiramuwa so bateeka okukola system nga esigazaawooko bo we basookera okutegeera newanga nti wayi batusinze nakakadde kamu tukajjewa ekaramuja gye batabadde n'abaagenti n'egundi awo ne bagattawo obudde bugenda okutuuka ekiro nga ezaali zitandise okujja nga zangeri kati bo baagalamu bya eriyo Geno omuwuliriza wange agambye nti Peter Wakajagara in whose system where that we don't have a responsibility on an election. Wacha. Jambo Geno. Singamanti tebaina ko responsibility against system mutubira akalulu. Atagamye mutubira. Antikitegeza. Ntosobola giclosing nga tewali kwa kati kugambe nti omuntu agenda jeseneze mu bank. Ne bamubuulirirawo eziriyo nga talina gwayogedde naye. Kati ebyokulonda ebiri sala byali bitekwa kubeera bwe bityo nti bwogenda wali n'olonda omuntu wo system ne capturing nti olonze no automatically ne we addinga mugenda otuke kawongezi nga akuya nti wakise obuvuddeyo nenga buli omu asobola obulaba ne Kenya system yavaako yatuuka n'eyekyanga ne wano mu kalulu akawedde twali tugenze kukozesa biometric wamu okuna tukwatandika mpaka saawa 3 netutuuka netugivaako netugenda ku register ebizibu nga bya mirundi 2 aba ubosi bwe bajja okubala abantu ku luno mulimu n'ademba buuza nga nti recruitment mu abaloko government mwe mwagikolanga abantu bamwe olumu mwatekanga ekibazo nga alina qualification naye nga the physical person izise muju nga qualification kuliko za kibazo kumuli recruiting ne tubawa tab zaffe nga tasobola kujitabamanyizi kati electoral commission yalina obuzibu bwa mirundi 2 yalina system okuvaako neba n'abantu abamu abali competence issues nga presiding officer tamanyi cooperating computer gye bamuwadde n'alyoka akikiitaana zigenda okubeera saawa 3 nawaga nti akati dda ku kiri kyosobola bontu kyalina ebizibu bya mirundi 2 kyovola abanaba kyenadde ngamba aba URA abatandika electronic invoicing and receipting Nimangabe mugamba abantu bacha ebulaya ebyo gye bikola easily tekyali atambula na sente mu nsawo na kikutia ne wana abasuubuzi bakyazipakira mu kutia nazitwala mu banka n'atula eri emanju ne bazibala n'alyoka afuluma nga azirabye kose n'entumu wagitaddeyo kati buli wabazza ku system eri digital awo otwalawo kakaseera kuba n'emitwe gyabwe okuyingira mu nti ekyo ojukira otandika wano ku motoka z'amanyu n'automatic otawolwabeeranga wano nga bone motoka ezi automatic tebazaagala ne bagenda nga bakimanyira mpola nti ekyo kiryoke bayizinze bulamu era sinnakyukira ddala naffe twaganga nti omuntu avuga automatic tamanyi mmotoka nga so kati egyo tutandikira okuleeta abantu batuusa woli it takes a bit of time so nze system njiwagira naye nze njiwagira all through see just identification era okubanga nettali naye mukolera ddala tuveewo nga teriiyo akawulu banga ly'eneesimbyewo Peter osule wakise ennaku 3 olinda bakubulira obululu bw'abantu kubanga kati ekira akawulu akawedde abantu ababunda bali 7,000 ennaku 3 bagatta 7,000 kakati ogenda okujja nga declaration form gye bataddemu gye bayita tamper proof envelope ate si yabadde ku polling station si erine mu box akalu kwagonjukira olumu bazimenya nako ne bajja ntandika okuwala obululu physically mutali center kasibadde kyekyaliwo declaration form bazireese bazikutiziza bataddeko ebirala kati system bannaffe baagawo gidevelopinga tulina gidevelopinga all through ngeri complete nga teriyo omuntu oyo jeno gwogambye general wagenda giyingira mu kugimanipulatinga ampuliriza Lutindo tusinkane nate